Abantu labika tebakyalina mitima gisaasira. Ndabye akatambi ak'omukyala nga akuba omukadde. Keewunyikiriza ensi ku mikutu egy'enjawulo ku media. Bye ngenda okubeera nga nkubuulira ate maaso awo Spice Diana emitala w'amayanja gy'ali kw'ossa ate n'omukyala Zari the boss lady ngenda kubeera nga njija nabyo maaso awo. Ngenda kusaba video sooke ogimpe like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Kakati nno ngenda kubeera nga ntandika n'akatambi kano. Akatambi kano keewunyikiriza munnanga abantu wali. Era ng'okusinziira ku background ekibadde mu katambi, omukyala abadde akuba omukadde agambye nti nno lekerawo obulogo. Kale kwegamba nga kyali mu kwogera nga point gy'aliko nga yaki ya bulogo. Naye munnange mulimu ebintu ebimu by'olaba n'ogamba bannange newankubadde nti nno naye maama at least oba yali badde oba ayita mu mateeka babeera nga waliwo kale kwegamba obutakkaanya waabwe. Naye munnange akubye omukadde ne ŋŋamba bannange kikino oba oli awo twali badde tugamba nti nno omukulu tasobya. Naye maama nga kiba kiyitiridde ekibadde mu katambi kibadde kikabuka. Yonna gye kaggweredde muganda wange ate tebibadde birungi n'akamu. Kansooke nkakuweeko ate ndyoke nkomewoko mu maaso awo. Bambi ate tebibadde birungi n'akamu esayidi eyo. Kakati munnange awo kankuggyeko ate nkutegeezeko nti no Spice Diana era nga yatuuse dda munnange ate mu USA yatuuse dda omukyala Spice Diana era nga alabiddwako kaawo nga atuuse nga boogezaako okulaba akatambi ako akabadde kafuuse ensonga ku mukutu ogwa TikTok. Naye nga mwana muwala munnange Spice Diana ye yabuuse dda alina show gy'agenda okubeera nga alwaninga munnange ate mu US. Sala, go. Sala, go. Mwana muwala ono Spice Diana era nga badde yakata oluyimba lwe nzigulawo munnange lufuuse ensonga eside eyo. Spice Diana tukimanyi nti ennaku zino ye Spice Diana mujja muwulira ennaku zino ssebo ali bulala kati azzizzaako enzigulawo munaamuwulira. Naye nga munnange yoyo nno mwana muwala munnange ate Spice Diana era nga bwe mucekinzeeko. Kakati naawo kankuggyewoko mbadde ntambulako awo ku media ne nnengera ebifaananyi by'omukyala Zari the boss lady. Okweyita erinnya nti no the boss lady olina okuba nga muganda wange ng'oggyeko bino ebya comedy oba okwetuuma just nickname muganda wange. Omukyala ono yakolamu nga boogezaako okulaba. Omukyala ono atera nnyo oddiringira mu bya properties, ebyokutunda amamotoka. Kwegamba mukyala eyeekoleddeko akasente ke akaweera ddala. Era nga ebifaananyi bino bibadde munnange ate bitwedinga awo just abaddekokko mu supermarket era nga boogezaako okulaba awo abadde azze oggulakoko ku bintu. Naye nga bannange ayambadde kye bayita okwambala nga alabika bambi bulungi nnyo omukyala ate Zari nga boogezaako okulaba. Kakati nno bwe nkoze era nga bwe mucekinzeeko ngenda kusaba video gye likinge osubscribinge jjukira nti update zonna tuba tuzikutuusaako wano ku Geminat UG. Ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo n'ebirala.